mbebaziza nnyo okufuna akadde ne mulaba programu ya mwene Nyanzi emboozi Omukenkufu nga bwe tuzze tulaba Sande nnyingi nnyo nga tusoma ku bintu ebyo byennyini ebitwetoolodde twatandika ne stevia sukali w'obutonde eyewuunyisa nnyo abantu ne beewuunya mazima ddala waliyo omuddo ng'osobola okuggyako amakoola n'oteeka ku caayi n'okola sukaaliwo abantu bangi nnyo abaali batakikkiriza baafuna omukisa okuyitako ku Equatorial Mall ku kisenge 52 ne bezuulira ekintu kino ekyewuunyisa eky'obutonde eky'obugagga ng'ate kikula bulungi wano mu Afrika. Ne tuvaayo ne tulaba ku majaani ga kalitunsi, ne tulaba ku buwoowo obugoba ensiri, n'ebintu ebirala bingi nnyo. Sande wedde twalabye ensogasoga ne tugamba nti Katonda yatuwa nnyo nti ensogasoga esibuka mu busoga laba bwegenda paka Jamaica. Abajami abayika ne bagikyusa n'erinnya ne bagiyita Jamaican castor esobola okugoba envi n'ebiwalaata naye nga ffe tugitunulira butunuulizi bambi abasinga bali bakimanyiiko naye nga tebalina tekinologiya oyo asobola gigattako mutindo ne twalaba nga tuyita mu mboozi z'Omukenkufu zino buli lwa Sande wano ku Bukedde TV saa 7:30 ne tulaba engeri gyesobola okugattako omutindo okuguba envi n'okulaba nga tunyirira nga tukozesa ensogasoga. Era mu mbeera yaffe eyo y'emu njagala leero era tweyongere maaso mu mboozi z'Omukenkufu tutunuulire ebyobugagga ebyo bye tuyisaako amaaso naye ng'okiyina emmanjuwo okiyina wali emiryango nga naye okiyisaako amaaso. Olwaleero njagala tutunuulire ku Mpirivuma. Mpirivuma kintu kya bugagga nnyo era abasinga mumanyi Mpirivuma. Abantu abangi naddala kati abakkiririza mu nzikiriza ya Kristo waliwo olunaku lwe bayita Palm Sunday. Olwo olunaku lwe tukwata Mpirivuma ne tugijjako amatabi oba bye tumanyi ng'ebisansa ne tubinyeenya gye bayita Palm Sunday. Mpirivuma eyo leero gye njogerako mu luzungu tugiyita date palm oba wild date palm. Wild date palm eyo nungi nnyo eri obulamu bwaffe. Si lwa kujjako bujja amatabi ne tunyeenya buli lwa Sande naye wild date palm eyo eyina ekyobugagga ng'ekyebugagga kyekibala kyekola nga kyebayita Mpirivuma. Eno ye Mpirivuma yaffe eno gye tukola ki gyabasinga gye tumanyi. Abasinga Abaganda bamanyi ekiti ekyo ekisansa kwe bajja ensansa. Ensansa ezo eziruka emikeeka abasinga baluyita olukindukindu. Olukindukindu lukula nnyo naddala mu bibira n'awalala awali entobazi lukulayo bulungi nnyo. Naye ffe tetuzze kutunuulira kisansa, tuzze kutunuulira ensigo oba ekibala eky'Empirivuma nga ze zino ze tuzze okwogerako. Abantu abasinga bababuulidde ku migaso egiri mu Mpirivuma nti emigaso erina mingi nnyo. Bangi era ne bakozesa ne ku kaawa w'Empirivuma. Bafunye Empirivuma eno ne bagisekula ne bagikolamu kaawa we baki. Naye olwaleero nze tetugenda kwogera ku kaawa w'Empirivuma. Kubanga obugagga obuli mu Mpirivuma tubwonoona nga tugisiika. Nga bwe twewaayo okulaba emboozi z'Omukenkufu twasalawo ntutukenkuke ne leero nzize kubakenkula mbalage nti okusiika Empirivuma oba ogyonoonye olukindukindu nga oba gye tumanyi ng'Empirivuma eno erina emigaso mingi nnyo nti erijjudde eminnyo nga gwa calcium ne zinc. Calcium ne zinc ayamba nnyo okugumya amagumba. Abantu abasinga amagumba gaba manafu atambula ne wano ne wali ng'akooye naye calcium ajjudde mu lukindukindu aba asobola okugumya amagumba ate nga takoma bukomi kugumya amagumba. Ayambadde ku mutakasejjombwe. Abasajja balina problemu eyo ey'omutakasejjombwe kubanga alebera kuba mu abakyala abali eyo abasajja bano mubaliisa nnyo ebintu ebigonda pudding mayonnaise simanyi amagano makoloni era ajja kugondanga ebyo ebintu naye muwe ku Mpirivuma eno bajjajjaffe gye baalyanga ne baba nga bakaluba basobola okutambula olugendo oluwanvu. Era Empirivuma tekoma bukomi kugumya abasajja naddala omutaka oyo ebayamba nnyo ku BPH oba prostate eyo ezimba. Empirivuma erina zinki era zinki y'omu yayamba n'okwongeramu ekirungo kya testosterone. Hormones ezo ne zibalansinga bulungi nnyo omusajja n'abanga musajja w'amaanyi nnyo nga ne sperm ze sinema. Abasajja ennaku zino balya bubi ne bazaala abaana nga ne bafuuka ekizibu. Omwana n'abonyaabonya ensi olw'okuba nti ebirungo byonna taata bye yalina munda teyabisaasaanya bulungi nnyo ne batufuukira ekizibu. Naye tulye ku Mpirivuma tuzaale abaana ab'omulembe kubanga ekimera ekirungi kiva mu nsigo ennungi. Omwana omulungi ajja kuva mu sperm ennungi n'eggi eddungi ery'omaama. Era Empirivuma tekoma bukomi awo eyamba nnyo ne ku bakyala okubooza enseke. Enseke ezo nti zisumbuwa nnyo abakyala. Empirivuma eno ejja tuyamba okuggyamu ebikyafu byonna
omukyala afune omwana mu bulungi nga tetagenze kumufeera kumuggyako ssente abasawo kubanga Mpirivuma eno era eyamba n'okukuza amagi g'omukyala nabaana owa kono eggi ne likula n'owa ddyo n'akula. Kitegeeza ki ekyo? Abo baba balongo ababeera eyo nga banoonya abalongo muba mufunye abalongo ezadde eddungi ng'ate n'abaana bajja kuba healthy bulungi nnyo. Empirivuma era eyamba ne ku baana abasikoseero erina ayani ate nga tukimanyi nti abaana abasikoseero ayani waabwe aba mutono kyova olaba baba balema naddala mu mbeera y'okutambuza omusaayi kati baba beetaaga nnyo ayani okulaba nti omusaayi guba tegubagwako tebafuuka anemic. Empirivuma eno tugiraba nti myufu era eba erina ayani oyo. Empirivuma tekoma bukomi awo eyamba nnyo n'okugyamu gino eminyira gyonna egisumbuwa abaana abatassa bulungi waliwo kati ng'aba sainasi waliwo abalina athima eminyira gizibikira omwana nabanga tassa bulungi oba aba pressure eminyira ne gibazibikira mu mutima guba nga tegukuba bulungi pressure n'erinnya. Empirivuma byonna ebyozaamu. Empirivuma tekoma bukomi awo kumanya nti y'amaanyi eyamba nnyo ne ku adenoids wabaawo abaana abalina ebinyama ebizimba munda mu kiwanga naddala mu nyindo ne bagamba nti omwana yamira ebyo byonna nti Mpirivuma erina nicotinic acid ayamba okwozaamu ebyo ebinyira byonna ebifu ebijja bijjamu bulungi nnyo omuntu abenga bulungi. N'Empirivuma gye twogerako ya oyiro tetugamba eri gye basiise okukolamu kaawa oyo ate n'abanga mufu nga talina biriisa twogera ku oyiro era kyovula Omukenkufu avuddeyo akulaga engeri gy'osobola okugattamu omutindo ku bintu n'osigaza emigaso gyonna gye twetaaga. Era Empirivuma eno oyiro abaavuddemu tusobola omukozesa bulungi nnyo nga ffe abaami naddala mu mbeera ey'okweddaabiriza okulaba nti sipaamu zaffe tetukuba mpewo. Abasajja batera okuba empewo n'alimba munne nti amaze kumba amukubye empewo gy'obeera nti nno ali mu kupika mupiira. Sipaamu zonna ebirungo ebyetaaga nga vitamini nga zinki Empirivuma ejjuddemu. Era Empirivuma erina ne vitamini B6. Vitamini B6 oyo azimba obwongo omuntu n'aba ng'ali sharp ng'ali alert. Omuntu n'aba nga tali awo ng'ali addaalo. Waliwo abantu ababa ddaalo nga tebalowooza era kyova olaba nti eyamba nnyo ne kuba alina dementia abeera biralabira. Waliwo omukyala akwata akambe n'akateeka mu nkwawa n'akuba abaana bonna nti babuziza akambeke kumbe yeerabidde nti akatadde mu nkwawa. Nabaawo abaami abafuna bambi aluhazima bw'obulwadde obwo bw'okwerabira okususse omuntu n'agenda okunaaba n'avaayo nga yeerabidde n'omugabo gundi wagenze okunanga tonabye bannaye n'addayo bambi mubasekirira baba tebawunze tebagudde eddalu naye embeera eyo ya B6 baba tebagirina ng'ate n'obutafaali bwabwe obw'obwongo obuneurons bufudde bwetaaga ekintu ekinaabusitula okubukyamusa kulaba nga babeera bulungi nnyo. Era Empirivuma tekoma bukomi awo etuyamba nnyo naddala mu mbeera ey'okulaba nti amagumba gaguma immunity eba waggulu ne gonorrhea obulwadde bw'abazira obwo bwasumbuwa nnyo abasajja naye Empirivuma eno nnungi nnyo ku bulwadde bw'abazira naddala oyiro. Oteeka buteesi mu caayi n'oba nga omaze n'oba nga obeera bulungi nnyo. Nga bwe tulabye obugagga obuli mu Mpirivuma oba gye tumanyi nga olukindukindu ensigo z'olukindukindu mu luzungu kye tuyita date palm oba Senegal date palm ng'abasajja abasenego gye balya ne tuba mubalaba abasajja omani bakaluuba baliusise Haji Diouf naffe tulina okutandika okulya Empirivuma naddala gwe omusambi w'omupiira ali eyo n'omukyala yenna ali eyo ate ng'osobola okuginywa ne Stevia kasukaali kafe ak'obutondo otekamu akajiiko k'Empirivuma butto n'ogattirako n'aka Stevia obulamu ne buba bulungi nnyo. Ate nga bw'onajja tujja kuwaayo n'endokwa eya Stevia ogenda osimbe naawe weekolere sukaali wo obutonde era ne tukuweeyo ne keeki y'Empirivuma etaliimu sukaali okugyako ka Stevia kano kokka onywa obulamu bube bulungi obenga tukize olugero luli bwe bagamba lukomwa n'antawetwa ijjo bagijjamu olugero olwo lukomwa n'antawetwa nti enkoma engumu nobenga oli mugumu ng'oli musajja bulungi. Bino byonna osobola bisanga ku Equatorio ekisenge 152 weyagadde okuyiga ebintu bino tegeka 5,000 nga 28 omwezi ogw'ekkumi ojja oyige okukamula Empirivuma okola perfume okwekolera ebizigo eby'obutonde okwekolera ebijimusa okwekolera preservatives byonna nga 28 omwezi w'ekkumi mu the great sundowner bwe tugenda okulaba nti tuyiga ebintu ebyo byennyini ebisobola otuzimba n'okutujja mu bwavu anti obwavu mpologoma bw'oteerwanako ekulya.